Brisha Cash yagobeddwa mu kibuga ekya Dubai oluvannyuma lw'omukwata n'ebiragalalagala naye ng'ekyasingidde ddala kwe kumukwatira mu kifo ky'atalina kubeeramu. Tujjukire nti nno Brisha Cash ono baali bagezaako okumudipootinga era nga byatambula, amawulire twagawulira, abamulwanirirako ne bamulwanirira, naye ku kino tetumanyi oba agenda simatuka oba taasimatuke. Brisha Cash ebintu bingi bizze bibeerawo mu bulamu bwe ng'era omuntu omulala. Ekyenjawulo ekiriwo nti ye public figure, buli ekimubeerako tulina okukola ki okuba nga tukimanya, naye amakulu gali nti buli muntu yenna Brisha Cash byayitamu, ffenna bye tuyitamu eyo, yadde nga ffe abamu tunyigirizibwa oba tulina ebintu bye tuyitamu ne mutamanyeeyo. Tugenda kuwulira ku butambi obumu obutambulatambula, tuwulirize tulabe Abannayuganda boogera ki ku nsonga za Brisha Cash. Katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Nabayibawe nze Brisha kyenjagala okumuwa bulamu woba ng'olina maama okuba Brisha yatulaga nga nnyina ng'alaga amwagala nnyo ng'amukaabira amazigo olw'embeera gye baalimu. Ne oba oyagala maama wo n'ofuna chance ejja wano okukola, weeyise bulungi, kola omanye kye waleka ewaka. Brisha ku following gy'alina badde asobola okukola. Kati wuliriza ojjukira we yafuna akalango ka kirabu bo ke baakuba ne Maximus Tufani. Ako akalango kaaliko manager baba milioni 15 ku milioni 15 manager yali just milioni ejo ne balya milioni 7. Brisha yakwata milioni 7 n'agenda opposite ku Gladiator Paradise Masanafu n'apangisa omuzigo n'awasa omukazi. Nadigida milioni n'awasa omukazi oba ne bamuwasa. Jukira Brisha ye musajja mu kibiina kya LGBTQ. Kitegeeza musiyazi owaddala n'awasa. Kati mbandi ku Gladiator Paradise seyo nakava Saudi. Nyenze ku Gladiator Paradise ndaba Brisha wali kwemola n'akawala. Manager Lonyo wa Gladiator Paradise nyini n'angamba oyo mukazi we Brisha yawasa era yapangisa wali awo enfuna information nga tayagala nakuba kalango ka kilabu ne muma opportunity era kasita ne contract yagimalako kilabu wamaye Brisha gola boyo y'omuntu go wa kalango no custody posting sente ngesimu agijjako wamma kyovogambye nti ebikolwa bye ne bw'okubatakwata era yatuusiza ekiseera e Uganda Brisha nga tewakyali amuwa mulimo. On top of that arrogance talina njogera ayogera bubi talina njogera ye ng'omuntu. Kati ani agenda okuyamba gwe yazaalibwa maama omunaku mwabaavu gwatalina mpisa gwatamanyi kweguya yes oyo mwana wa munaku alinga nze fe abaana b'abanaku ekitukulembedde mu bulamu zibadde mpisa. Asia tolina osobola kugenda n'otandika okulalaza mbona wangalako ne Asia namusanga alina empisa embi kuki. Kati ate ono Jaka gwalaga nti bbaawe. Kati Jaka mwennyini mutunzi wa ttako Jaka ge ani akulimba naawe bali mu kazanyo kekamu bazanya akazanyo aka kekamu. Kati bino kubeera kweyisaako mbasimanyi boyfriend wange nga ne Jaka naye mutunzi wa ttako. Mwali musanzeeko Jaka alina ttatu ku bisambi kuno konna atambula ayambadde bwe Elijah kitaka bw'atuusa olubina nange tali kirabika bubi ng'omusajja atuusa olubina olutagondo olukalubanga bbomu. Kati ye Jaka ebyo munnange Brisha Cash waffe amawulire agaliwo si malungi mbu baamukwatira mu Kayembe. Bwe njogera ku Kayembe mba ntegeeza bbaala eyo ebeera luumu. Kati luumu eyo ne bateekamu ebyokunywa teba bbaala nga bw'olaba zino ez'e Uganda bikibikya just kabeera kaluumu ne bassaamu obwokunywa obuyagayaga nga bw'omanyi obuntu nti obubeera mu bubbaala bwe kati bwe kabeera. Mbu Brisha Cash mwe baamusanga ne weebuuza kati yali agenze ekolayo ki ng'akimanyi nti obusajja kati buyola. At least beera mu buliri bw'okuba essimu bakuleetera ekintu ky'okinywere mu buliri. Kati nze ndaba abaana batera okunywa bwe bati bwe bakola akuba ssimu ne bamuleetera ku location ye. Kati lwaki ye yagendayo? Amweke hawayo mukwano naye nga bamusonyiwe. Ne Brisha oyo no yeetaaga kwambulula ebyaddala nze kyenyinza obbabuulira kuba ye buli kimu ekijja kisookera ku Brisha. Buli kimu ekijja ye yanaakolanga ng'ekizampo buli lunaku. Kirabika ye TikTok gwe basoose n'okutwala.
sente zamuleeta tanaba banange. Oh, banange abaana. Ne mama w'omwana oyo alabye. Pressure. Obwo nno bwe butambi bw'Abannayuganda abayina amawulire amatuufu ku biki ebigenda maaso mu bulamu bwa Brisha. Nga weebeera enkola yaffe nti tumala kweyanjula okuleka olwaleero tutuukidde ku nsonga. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange. Kwata ku notification nga buli video yona gye nteekayo kutuukako bulungi. Commentinga nga gwe member tumanye kiki olowooza ku butambi nga buno. Oyagala tukyuseemu ki. Ku Facebook kwendi bulungi nnyo followinga, ku TikTok kwendi followinga, inkubiraako gwe anneetaaze okwogera nange ku live nga okozesa link gye nteeka mu comment section ya YouTube channel yange eno. Wabula ate nga bino ebyatuuse ku Brisha Cash tebyasanyusiza mwana muwala Ashakama. Ashakama yavuddeyo n'awa strong message. In fact, is the strongest message gye naakalaba ku mikutu gya social media. Ashakama ono teyayogedde nga ablaminga, wabula yayogedde ng'alaga ayina obulumi era ng'akuteeredde ku ssowaani biki byabadde asuubira mu Brisha Cash na biki byamulowooleza na biki byabadde amwagaliza ye ng'omuntu kubanga they were once an item. Akatambi kaneeno kanyuma naawe okeewuliriddeko. Owulire ddala Ashakama ebigambo byayogera biri mu ensa. Is Ashakama a true friend? Ye friend buli muntu yenna gwe yeetaaga oba nedda? Gwe akatambi kawa amatu naawe ojja kuwulira nga tonnaba kujajinga nga tonnayogerayo kigambo na kimu. Ashakama yayogedde ebigambo enkumu n'enkumu Abannayuganda bye babadde balina okwogera ekyembi byavudde mu muntu omu. Katugendeko mu katambi ka Ashakama ate era tukomewo. Mujje baleko ba sweetheart kansuubire muri bulungi. Mawulire ga Brisha Cash we gaba matuufu walayinze nga Ashakama tegandese kyekimu. Cause nasanyuka nnyo nze nga ndabye Brisha bambi ng'agenze Dubai nga tagenze kola buno bugigs bwe yali akola wa entertainment wabula ng'agenze kola. Yes, ng'agenze kola. Nzijukira omu ku bakozi ba kampani eyo yankubirako essimu ng'ayagala ngende tutandika okukola ne Brisha Cash mu eyo kampani ne mugamba nze kati right now nikwasaganya business yange ya Ashakama Airport Pickup. A business nungi because yemu ku business actually not yemu but ye business yinafunamu capital. Era when alaba sister wange nga alikola I was like yeah, this lady wanaba mukama muyambye mu myezi gye nga 6 ajja kuba ainako obukadde bwengo nga bubo nga 8 ku account. Mwaka genda okugwako nga at least ayina ekiddako agenda okwata omulala nga ayina ekiddako. So I was calculating the best for her because in Dubai nakola emyezi 11 nali ngenda weza 11 then nevayo natandika business yange. That's why I was very happy ngamanyi afunye business afunye omulimu omulungi banaba bamusasula bulungi. That's if the company is paying you well. Sigenda kukasuka nnyo mayinja ku sister wange oyo kozi sigayina lwakinga kasuka anyway nsonga kye enkubisa Brisha Cash amayinja. Fena tubeera ne weaknesses zaffe here and there. Naawe ali omukasukira amayinja oyinza okubeera omulina weakness yo just lwakuba nti kati gwoba toli mu limelight wano ku internet. Naye Brisha embeera gy'oyitamu nsaba Mukama Katonda agikuyiseemu munnange ate agikuyiseemu bulungi. Nga guys temwerabira kozesa Ashakama Airport Pickup. Oyo nno ye Ashakama. Ashakama yawadde ensonga ye n'enkwatako nnyo ku mutima. Naye ng'ate era Brisha Cash ate nga njagala nammwe mwenna abajja Bulaaya okukola mubeere nga mumanyi bino ebintu nti bannange tuva ewaka nga tuyina ebizibu.
tuve waka nga aimu yaffe yakukola however much otuuse mu nsi erimu eddembe try to behave well gezaako okweyisa obulungi weelimiting because oli mugwira tokolaakola bintu ate era I don't know how it started Brisha Cash okuba ng'akozesa ebiragalalagala. I used to hear such statements mu ggwanga erya Uganda ng'abantu babyogerako nti omwana oyo akozesa ebiragalalagala, omwana oyo muyiwanjaga, simanyi omwana oyo akozesa shisha, simanyi omwana oyo biki n'ebirala n'ebirala. Naye nze nga Adita nga weebeera enkola yange nze I don't judge tekiriiwo. Ntunuulira ensonga n'enjiwuliriza n'enjiwa amatu nentwala obudde bwange nga njirowoozaako nentandika ofumiitiriza nentandika okugamba why is this person behaving like this, why is this person akola ABCD, waliwo nsonga kikoza. Sometimes mulimu embeera gye tuyitamu etuviirako okukola certain things nga tobikola nti olw'ensonga bikunyumira naye ng'obikola olw'ensonga olaba bye bikuwa company. However ng'ebintu ebyo bisobola okuteeka mu matigga, ebintu ebyo bisobola okuviirako ofuna obuzibu obw'enjawulo naye you're going to keep doing so olw'ensonga bye bikuwa company. Tulowooze nti ne Brisha Cash ebyo ebintu byakola agezaako okunoonya company oba waliwo ekintu ekirala ekitawaanya Brisha Cash. Ye lwaki ono omwana Eva obulamu bwe bulimu puzzle, bulimu enzigota nnyingi, enzigolo nnyingi, akaaba nnyo, wa bizibu nnyo, ABCD kiki? Ate era n'abazadde banange try as much as you can. Bw'olaba ng'omwana wo tali mu mbeera gy'oyagala atambuliremu, mutambulire ku baana bammwe, si kintu kibi. After all ono omwana gwe wamuteeka mu nsi naye ate omutadde mu nsi abonaabona olaba. Yet you can try as a mother okulaba nti omwana we abeera mu mbeera ennungi, we biba bisiraani n'obijjawo, we luba luto, we luba lukongoolo, we biba biyiso n'otambulira ku mwana wo. Ne some parents temufaayo, kye mufaako kwe kumilikinga money out of us. Naye ne mutamanya sente ezo tuzifuna tutya. N'obeera n'omwana wo mulungi, muwala mulungi, buli kimu akirina naye nga yataganja mu bantu, abantu tebamwagala, tafuna sente, taweebwa, tafuna mirimu, ebintu nga bityo n'otagezaako kunoonyereza kiki ekitawaanya omwana. Awo abazadde nze we banyiiriza. Otherwise kamanye endowooza yo yenze Sheila Adita Mbagala nnyo.